abasajja be balamu okuwasa abaana babandi ku mukolo taata omu n'aŋŋamba twatuuka leeti omukolo gwali gwa kusomoka kidyeri twayita Bukakata Masaka ne tugenda mu ndeeyo naye twatuuka leeti taata omuwala nayimuka n'agamba mwebale kujja ebigambo byasooka omuvaamu nga taata n'agamba siba neenya kutuuka leeti ekyokutuuka leeti yagamba bwati mu bigambo n'agamba bebaza okujja lwa nsonga wadde mutuusa ssaawa 11 naye mutuuse n'agamba ekyokutuuka leeti tekikola mawulire n'agamba ne mwandituuse ku ssaawa 6 ez'ekiro nze ku ssaawa 12 oba 3 ez'ekiro mbadde ngenda sigala mbakubira essimu bwe mwandingambe nti taata tujja tukyafunye kitukutemu naye nga tumukuba tujja yagamba nandibalize nezatadde mwenda gwa kiro nandibaddewo n'abagenyi nga tukoze eki because twabateekerateekera tubadde tubasuubira n'agamba n'ekyandikoze amawulire nga temuzze era baatusanyukira ne batuwa buli kimu kyonna ne tulya omukolo ne gutambula bulungi nnyo netumala ne tusiibula naye zima ekyo nayigamu nti ebiseera bisinga yes tetwenkalegi nga bagole kutuuka leeti sorry bakawasa oba abako naye bwe watuukiriza naye bw'ofunyemu challenge yonna sigala ku kkubo lwaki njogera bwentyo banange kigambo muko kulagaana notatuukiriza ekintu ekyo kibi n'omugole kimuyisa bubi ekintu ekyo kibi era kitole ndigibanyumiriza emaaso awo baleko ku mukolo ndowooza famire eyo bali bagyokyamuko kale nga omuko omu yayokyamuko n'alaganya n'atatuukiriza netudda ku mukolo gwokubiri neziwera 10 nga bako tebannatuuka tata nasooka gampangulula ebimu nga simunaddamu kuswala gwakubiri naye nga bano bali siriasi nga bajja naye nga bomanyi kale ejjamuwa ekibuga then omugole bambi kyotalina kukola tojja mukolo nga toli ready please be ready mentally financially beera ready londa emikwano emituufu emikwano egy'ensonga londa emikwano egimanyi ozibira ku byama va ku muntu gw'ogamba nti ngenda kukyaza omusajja ewaka n'agenda n'alangirira ekyalo kiramba awo obuzibu webale nnyo awo obuzibu ebuva era nze nagamba ba service provider bange mwebale banayiziwa mwasirika era until those last days and then you guys said okay tulina omugole naye nga tujjukira twatandikira mu gwa 8 okuteekateeka bambi omugole yenna beera mentally ready beera financially ready kuuma enkolaganayo n'omwami wo muteese ebintu bingi ebibeerawo ku mukolo ne baawukana ne bawe ne batateesa muteese mu ngeri yonna esoboka omukolo gujja kuba mulungi gujja tambula bulungi weekwase Mukama Katonda ate trust your service trust wadde olina kyoyagala trust your service providers naddala ba event planner n'owaddiko olina akantu kawayogera nti Samula ayagala Christine tayagala Tina yes wali otegeeza ki character ezo ziwa ziri bbiri Tina wa TikTok celebrity nedda sijja kyogera tonsabuza Tina wa TikTok bamumanyidde mu bintu bingi n'ensasaga nnyingi naye omusajja oyo ogumu omwami wange ye muntu atatunulira internet omwami wange oyo tamanyi Tina yamanyi Christine yasima character yange entuufu ensonga lwaki yampasa singa yali amanyi Tina wa TikTok oli Tina mulalu Tina alina ebizibu bye sayidi eyo kubanga bali bamulaba bulabi for only 10 seconds ne bamujajinga naye ono yabeera naye n'amubikka n'amweyalira n'amumanya era nze kizibu nnyo okusanga omukulu oyo nga mpita Tina oba ampita either my full name Christine oba nampita bebe ensonga lwaki nagamba nti ayagala Christine si Tina yayawula internet ku mukyala we ow'ewaka ensonga lwaki anjagala n'obulamu bwe bwonna bwe kiriba kituuse kiriba kyatuwandiikibwako nti kiribeera
naye for now awo tuli kyoba nti agamba nti yeggwe obulamu bwange essaawa eno nalaba abantu bakalemezaamu katuufu essaawa eyo essaawa era eyo yagamba gwamuvunaanyizibwako nze mmanya gwamanya kyanaakola essaawa eyo nekyataakole naye nga yenjawulo eriwo nga tugenda okumaliza program webaze kubakolera ku mukolo gwo tomanya n'omuntu ali eyo yandiyagadde okukozesa kubakolera because omukolo gwo gwatambula bulungi okutwalira awamu n'abaliyo baagulaba because even up to now ogenda mu comment section ku TikTok videos from different accounts ekyamazima buli muntu agamba you made a beautiful bride wali smart buli kimu kyonna kyawo